commission esalawo bweti sente ngezo tezibeerawo nti za buliwo eteekawo emitendera ekisooka nedda sente zo wazifuna sente nzirinze tonazifuna nzirinze era kooti eno mbadde enize fasinsuti tonafuna oyagala kunkuweeko nawali sente tonazifuna sente instrument yange esooka kuba nabanira okuweebwa akasiimo ako maybe ekiweebwa omuntu akasiimo ng'ali ku level nga gye mbaddeko ekisooka bw'obeera low kiki ekirala ky'osobola okukola nti onyuka n'ogenda mu kaduuka ako n'otunda nti ogenda n'ojja ebiwakatirwa mu mmwanyizo omulimu ogufaana bwe gutyo kye baba gyeweesa akasiimo nti buli kimu okiwaayo. Ekyokubiri bw'obeera mu ofiisi ng'eyo erimu ekitiibwa ky'abantu n'eggwanga tibaagala onnyuke ofaanane nga abadde avuga boodabooda oluguudo lw'erungujja obenga osobola okusigazaamu ekitiibwa ekya ofiisi eyo ate osigaze n'ekitiibwa ky'eggwanga ng'okikuumiddemu. Yensonga lwaki waaliwo okusika omuguwa mu commission nga bagamba nti ba speaker ba prime minister ba vice president akasiimo akaabwe ka lubeerera bw'obeera nga gwe ssaani nga waliko speaker w'ekitiibwa sekandi oluvannyuma lwa myaka 5 bakuwa emmotoka kapyata bakuwa ensimbi ezirabirira ewaka bakuwa abakozi bakuwa abakuumi okutuusa mukama lwakunnyula nakujja mu nsi. Bw'obeera prime minister kyekimu naye nga beebuuza nti leader of opposition waakiri a one off payment neegaana obulyaza amaanyi bwa kika kyo omuntu akolera ku level eyo agikolera ku level ya prime minister. Honorable Mpuuga, enjalo yo wakati gwe ne Zakeewo bagambye sente bwe bagenda kuwa enjawulo eruwaliza kondego zaake. Kyekugambye nti esinga abasaasanya ebiwandiiko bali benkanya bandibadde buli kimu bakijjayo okugamba nti ensonga zaabwe zasalawo nti zinaava mu kooti ng'esazeewo eggoye kuwaaba kuyawaaba paalamenti n'ejulira kubanga omusango guli mu apiiro gye ginaggwera commission tebana kyakukola erina okumuliyirira nga commission etegereka yamangu nnyo okutegeera mu mateeka n'emmubeereza bulijjo. Kubanga ffe tulowooza nti oli mukwano nnyo gwa Anita Mengo speaker bwe kakuwa ssente zaakalememmuwa. Omukwano bwe guba nga guli ku mateeka era kyekiyita omukwano kyekiriwa nti Anita Mengo mulabye mu paalamenti naye ate ffe tubadde mu FDC nga tuli mu kuzoganya. FDC mwawangalidde ebbanga eddene era nga munnaffe kiki kya bulijjo okubeera mu paalamenti nga muli mu opposition ng'atudde mu ntebe mwali naye mu kibiina mu opposition ekyo kipya. Honorable Tayibu omumyuka wa speaker yeesimayo ku tiketi ye FDC mu 2006 nga MP w'abavubuka owa Western Uganda. So nada baafuula bufuuzi kala n'olwekyo ebintu bingi babikwata mu ngeri ndala nga bw'omanyi omuntu akumanyi nandibadde muli ku njuyi za njawulo era ekyo tosobola kukyetonda. Okimanyi mmedi nti Honorable Anita Mengo yasomesaako ku ssomero lyange lyadda tamanyi mukwano gwe muguvudde wala nga mwana omusaala omuntu eyakusayinga ne ku kyeke wakusasulira tayinza kwegaana oyinza omwegaana naye muba temukkaanya tosobola mumutwala nga gw'otamanyi. Bw'okola ekyo obeera mukuusa wa misana. Enjawulo eriwo nti wakati waffe buli omu okumanya munne mu addressinga nga right honorable speaker era bwe mba musemberedde nzikakkana era naye bw'aba ayogera nange anjogerako nga the right honorable leader of the opposition then nga nkyali era kati ampita honorable commissioner. Waliwo omusittale ogwawula office kubanga tewaliwo sente za parliament zisibwanga zaba mukwano. Sente za parliament zirambikibwa mateeka era ensimbi zonna ezifuluma paalamenti nga zakimpatiira auditor general azikola ka alipoota. Gwe bw'olisanga nga bagamba nti waliwo ensimbi ezaweebwa commissioner
mu bumenyi bw'amateeka olira ebitabo bya auditor general ejokusalawo eggoye ku nsonga ezo. N'olwekyo ekitali ekyo kyonna kiba ky'abantu kulowooza nti ku myaka gyange gye ndiko ng'omusajja omukulu osobola okugamba nti bw'osanga mmedi ng'odduka emisinde bajja kukola banga oyogera naye. Era olumu ojjukira Onabumao bajja mu ofiisi yange nga leader of opposition era nenfulumya ebifaananyi nti Minisita wa Ssemateeka abaddeko wano mu ofiisi yange nga nze mbifulumiza. Mpuuga mulabye wuuyo azeeya ayegedde ne mawe. Bw'oba tosobola nako bw'obanga leader of opposition nga baminisa ba gavumenti bajja mu ofiisi yo gigalodde ewaka baba bamanyi toliiwo